omuntu gw'ogenda naye mbufumbo alina kusingako myaka emeka ye mugenda mbufumbo nga mwenkanankana emyaka waliwo obuzibu omukyala yalina osinga ku myaka oba omwami yalina osinga ku myaka kyetugenda okuddamu olwaleero amanya nze Jonathan Lukomwa okuva mu Jack Online Ministry tupostinga videos buli lunaku ku TikTok olwokubiri n'olwokusatu ku YouTube amu ne Facebook leero nze ne baganda bange tugenda kwogera ku mulamwa guno ddala mubaagalana oba mu kapo ani alina osinga ku myaka oba ku bukulu ye kirina kubeera myaka ng'emeka ku saidi yange eya ddyo omwami ayambadde white ye mwami Katumba Sali agenda beera nga atuwa endowooza ye anziriridde ku mukono gwange ogwa ddyo ye omwami Prince Suna omulangira Suna naye agenda beera nga atuwa endowooza ye omukyala alimu omu yekka bw'ati agenda okiikirira abakyala bonna ye omukyala Sumaiya Suma ate era asembayo ku mukono gwange ogwa ddyo ye omwami Kakama Bright Salem. Ngenda tandika n'omwami Katumba Sali obutakumalira budde tulabe endowooza ye magezi kigayinza okuwa oba omwagalwa wo ina musingako myaka emeka sebo omwami Katumba Sali nsanyuse nnyo okubeera naawe. Amina nange nsanyuse okubeerawo. Kakati sebo kuggwe sebo omukazi gwandyagadde okuwasa ayina kubanga akusingako myaka emeka kubanga omusingako myaka emeka okusinzira kuggwe kyoyagala. Singa omukazi oba osobola okunzaalira osinga kwagala baana bizazimu ku bintu byetulaba abakazi okubawasa kuzaala abaana kuba nze basobola kuzaala. Singa omukazi aba asobola okuzaala naye bw'aba asukka okuzaala ate mba sijja kuleeta kati emyaka gya maama wange egya ssenga wange nedda kuba sinja kunoonyamu abaana tandike n'okukolimira Katonda kati mba njagala omukazi ng'azaala. Kakati nga tuvudde ku kikyo tugendeko ebweru eryakulaba omulenzi wandimuwadde amagezi omulenzi w'emyaka 18 ogenda n'omukyala ow'emyaka 35. Omulenzi w'emyaka 18 ng'anoonyezza omukyala nga gwafunye emyaka 35 bagende mu maaso. Yes kubanga ekisooka bombi beetaaga banne baabwe omukazi yeetaaga n'omusajja yeetaaga kiriwo ekiti omukazi wabanga mukulu abayise mu bintu bingi kati ebintu by'abayiseemu bwe mbanga muyina enkolagana ennungi naye asobola okukikugamba wanga muwuliziganyizza kubanga kyakuwuliziganya n'ogamba ansingako n'okikkiriza ate onina akikkiriza nti musinga ne mutandika kwesomesa kubanga at the end of the day marriage lino ssomero lye muyingiddemu osobola okugamba nti nze we nali myaka 3 nakola kino era kye navaamu kiikyo navaamu ekyo kyolabako kati obanga nawe oli musajja ng'oli oyagala nnyo okuyiga osobola okuyigira ku ya mukyala gwo wabula ate kati guno omulembe webanga muvubuka ali exposed ku nsi ng'amanyiko ku tekinology amanyi ku bintu ebipya ebitambula kati gwe omukyala gwe basinga emyaka kitwala ddala lya kumenyeka kudda ku level wansi omukazi akusomese omusajja akusomese kubanga waba agenda kukusomesa ajja kusomesa n'ebintu ebigenda okukuyamba ekugeza okukozesa bank okukozesa essimu y'okusasula ebintu okuvuga emmotoka oyinza okuba nga tokyasobola okukozesa ebintu nga beetagisaamu tebetaaga manyo ne beetagisaamu ku bwongo so kati oba ofunye munno abamusomesa mweba mwesomesa ayonza bwedde ne mutambuza obulamu. Kakati magezi kigoyinza okuwa omuntu ali mu relationship oba mu mukwano oba ali mbufumbo naye ng'omukyala yasinga ku myaka magezi kigoyinza omubawa nga mpa mulenzi oba bombi kale bombi omukyala wabanga olina omulenzi gw'olabanga muto ekisooka oggalewo kubanga bagenda kukuvuma society egenda kukuvuma ne maama wo ne taatawo naye n'okutegeera ekintu kimu marriage is a voluntary union between a man and a wife with the exclusion of others. So kati waba osazeewo nti ogenda kuyingira mu bufumbo sooka oggyeko bali ba others ogenda mu kigambo kyata voluntary obuyingidde oyagala ate neno union mugenda kukoligibwa babiri yok ekigambo koligibwa mugenda kukoligibwa babiri so kati omwami kyanaakugamba
kyona kyona ojja kiwuliriza kati ate omulenzi apply the same bajja kugamba otutte omukazi omukadde kasita abanga anakuwa byeweetaaga nga osobola okulaba nakuwayo abaana nga basatu nga bana wanatuukira okuyiika ng'abaana bamuweddemu ate ng'omuzza buto endabirira ngezze sente ng'ofunye so bwe mba nga mubadde mwefunye eky'emyaka musooke mukiteeke wabbali mufune enkolagana egenda okupushinga agenda ya Katonda ey'obufumbo kakati atoya ayagala okivaamu naye ng'olwedde bafumbo alaba omukazi agenderedde ayiise kati omuwa amagezi ki kati teyamanya gwe yafuna webale nnyo webalire ddala kangendeko kantandikire ku mwami Bright ku side eya ojja kubuuza sebo olowooza ani yandisinze ku myaka era myaka gyandibadde emeka ku muntu ayingira mbufumbo kansooke naawe nze ndowooza gweoyagala ogenda naye nze gwe nandiyagadde ogenda naye njagala nga musinga ku myaka ng'omusingako ke ku myaka myaka eng'emeka si difference y'amaanyi ni nandiyagadde gwensinga ku myaka naye ate ng'omusinga emyaka 2 tewali buzibu nga musinga emyaka 2 okay sagala kitunulira nnyo ekyo kuba kati bwe mbalamu ku myaka gyange ne gwensinga emyaka 2 mba so amuwasa okay abamwana bwenzaala okay kakati katugendeko ku muntu omulala yali mu relationship wandi muwadde amagezi ogenda n'omuntu ng'amusinga ku myaka naye nga mulenzi nga omuwala gwayagala amusinga emyaka wandi muwadde amagezi ogenda n'omuntu oyo anti kati n'ekyemyaka kitono nnyo kubamu kuffe ku bye twagala mu relationship nze nsobola kugenda n'omuntu nga mukulu nga nsinga kubanga musinga kassa kibanga ayina byemulabyemu mwewe byenjagala mu muntu so ekya difference mu myaka weewaawo kati nga nze nyinza okubeeramu naako okweyagaliza ne kano ka percentage akange nandya kenjagala ng'omuntu kasobola okugibwawo bwe nfunanga ansinga emyaka nga yayina byenjagala yasobola pushinga vision yange ne purpose gyenjagala mu ye then definitely we can go naye si kino ekyokugamba kiteekeddwa kuba nti omukyala musinga emyaka 5 musinga 10 20 ameka no if okay nze nandiyagadde omuto naye asobola kubanga muto naye nga talina byenjagala nga ate waliwo omukulu nga muye mulimu kyenjagala so definitely nze sijja genda n'ekyo ekikulu si myaka ate nekyo nze nganze kino kankyogere ng'omulokole nti nze nzikiriza ne baba ayisa abasawo bagamba nti no tasobola kuzaala so musaako emikono n'azaala olina okukkiriza kakati sebo mu bufu bwe bumu magezi kigoyinza okuwa omuntu ali mu mukwano bali mbufumbo naye nga yagenda n'omukyalo oba oli awo mukulukulu mukko kale katugambe n'omusajja nga mukulukulu mukko kati alaba nga omusajja amuswaza tasobola tambula naye ayagala kivaamu ayagala okiddukamu asumagira alogootana magezi kigoyinza omuwa omuntu ng'oyo omuntu ng'oyo nze nzirayo ku kiri nti ekintu kitandise na mukwano kirina kumaliriza na mukwano omuyimbi Bugembe yagamba nti kino ekinnyonnyola omukwano mu bufumbo nti wono ogambira munno ng'ayiika endusu nti bebi olabika bulungi amannyo gavuddemu nti bannaye kaalaala ekyo kisigalengawo ebbanga lyonna bwe kiba nga mwatandikira ku musingi gwa love that's my way yeah okay webale nnyo webalire ddala nsaba kazindalo kampeere Smaya Suma mu bufu bwe bumu omwami gwe wandyagadde okuwasa wandyagadde ng'akusingako banga omusingako myaka emeka kakati nze nganze Smaya omwami gwe nandiyitaaza okumpasa njagala omwami ansingako obukulu sisobola gamba sagala ngambe nti nga nsingako ebbanga bweriti naye ate waliwo gyenkomako nti gino sigisala nga meka kati nga kale 5 okudda waggulu ekyo sola genda naye lwaki osazeewo 5 lwaki nsazeewo 5 anti kati wenneebalamu nze gye nnina naye gy'alina kati ndabanga emyaka 5 mba ndabanga tetujja kukwatagana bulungi ajja kubakkirira ate nze ntandika butandisi kukola kikati nga ndowooza nnyo ate nga ye alaba byendowooza ye abirowoolozalowooza ddakale nga ndi mabega nnyo ku ye kuntegeera ye ate nga kiba neetaaga omuntu yadde ng'aba nsingako naye nga at least tusobola okubeera mu range y'emu kati tosobola gamba nti ow'emyaka 2 afumbirwe ow'emyaka 8
nga yadde kale omukazi ndi wabiri nfumbirwa emyaka ekinaana. Kati nga nvudde ku kikyo kyoyagala oba kyofiiringa kati katwogereko n'omuntu ali eyakulaba wandimuwadde amagezi ng'ani asinga ku myaka mukazi musajja? Nze ndowooza yange ngamba nti kyandibadde kirungi omusajja okusinga ku mukazi emyaka. Ogenda kumbuuza lwaki? Kulw'ensonga nze mu ntegeera yange ndowooza nnyo kale myaka ng'emeka? Ekyo ky'emyaka sisobola kugigamba nti bwekikuba kisinziira nedda kisinziira buli omu bw'ayagala. Kati nze ngambye enkoma ku 5 naye osanga olingaganze enkoma ku 3 nti omusajja alina 35 years oyo sigenda naye kati kiri gy'ali naye nga ekikulu kyandibadde nga omusajja asinga ku mukazi emyaka kubanga omusajja ono bannange is the head of family. Kati nze nganze entegeera yange nze nganze kati wemba nga nkusingako obukulu mba ndabanga kale mba nkutwalanga muto wange ngaye omwana ono okitegeera so kati nze ndowooza omusajja kyandibadde kikulu n'asingako ku mukazi emyaka olw'ensonga nti omukazi ono ate n'ekirala oyinza osanga omusajja nga wa myaka 4 kati omusajja w'emyaka 4 wawasa omukazi owaana mu 5 jjukira abeewasizza mu bufumbo ffenna ekituyingiza era olufumbirwa buli omu aba alowooza kukola ki kuzaala kweyongerako kati osanga omusajja watu yeekuumira mu Katonda tawasangako wa myaka 4 awasizza omukazi wa myaka 4 mu 5 kati owaana mu 5 azaaleyo obwana 2 akomaawo n'ekirala akaddiwa muyiteka abakazi tukula mangu batukula nnyo emibiri gyaffe gino buli we tuzaala oyinza osanga omusajja nga mwenkana nga twenkana omusajja tuli mu myaka gye gimu naye nga bwe bakuteekawo bakuyita ssengaawe kati ate watya nga ngenze ne gwensinga obukulu nze gwensinga obukulu olwedde muto wange kati nzaale kakati simanyi yasoma kati wa amagezi omuntu ali eyo alimba fumbo ng'alimba fumbo naye ng'awulira abwetamiddwa omuntu gwali naye yatomera oba yali agoba sente kati azifunye naye kati takyayagala muntu gwali naye mwe ku magezi kati amagezi gengenda omuwa omuntu oyo takyalina kyakkola agume azze bujje ndowooza ekyamukako okufumbirwa okugenda ne mufumbo n'omuntu oyo akyefubeko kikomewo. Webale nnyo webalire ddala mwannyinaze Simanyi yasoma akazindalo kampeere omulangira Suuna. Omulangira Suuna nsanyuse nnyo okubeera naawe kakati sebe ekibuuzo kye kimu olowooza gwe kale kati gwe katandikire ku gwe oli mufumbo? Siri mufumbo. Okay. Kati omuntu gwe wandyagadde okuwasa yandibadde akusingako myaka emeka omukyala? Omukyala okunsingako nze ngamba sikyategeera bulungi awo omukazi okunsingako kale wandyagadde nga gwe omusingako myaka emeka? oyagala njogere nganze nga gwe okusooka nga gwe kati nze nganze naliyagadde njagalira ddala omukyala gwensinga emyaka egitakka wansi wa 10. Okay, myaka 10. Webale nnyo olw'ensonga zange nga zino. Okay. Naliyagadde omuntu nga buli kaseera mulabanga bebi kuba ffe abamu ekituwasisa tuwasa abantu nga babeezi ekiwuli ate omukyala mba njagala mulabe ng'omwana omuto kati ate omuntu gwe ndabanga maama wange awo kiba kiti kirala awo mba ngenze mu kiti kirala kuba ffe abasajja tuwasa ng'oggyeko ebyaki naye tuwasa ebiseera ebisinga kufuna n'essanyu kakati omuntu yenna nga nsinga emyaka simanyi wenva kwendabira ssanyu. Kakati waliwo abakyala abakula empolampola nga balinda ng'emyaka gyali togimuwa ng'omulabanga kaana kato olw'ensonga alina emyaka mingi akusingako neera ogamba nedda ng'akula mpola ayinza okukula mpola naye era mu birowoozo biba bikulu nnyo kuba omukazi yenna akula na musajja omukazi myaka 2 ebirowoozo biba bya 35 kati bw'ogamba nti naakula mpola oyo aba si wange abasiwange kuba ekisooka ng'oggyeko ki naye omukyala aba muyambi ajja kuyamba ebiriwo kitegeera kati nze kisagala mwana ate gwe ŋŋenda kubanga ate alinga nti yazze okunkolerera mba njagala omuntu gwe tukwatagana nga mwagalanga bw'oyagala omwana kuba bw'oba ogenda okuzaala omwana oyagala omwana ng'oyagala bebi ekitegeera n'omukyala oyo ekigenda okumunjagaza ne bw'aba avudde waka ng'omutima gunkuba omukyala wange yatuuse gy'agenda nenkuba n'essimu kuba muto mba mulwanira kati omuntu gwe sirwanira nti yagenze mu kyalo ne bw'amala wiiki nga simufudde mba simulwa kuba maama wange ne bwaŋŋamba ngenze mu Amerika sisobola kumukubira simu nti maama oli bulungi
tewali oli kujjako nga maama wo nga kikuluma naye si kwagala kulya okw'omuntu nga bw'oyagala omwana wo. Kakati ekyo kyekibuuzo ekisoose. Kati ekibuuzo ekyokubiri ekyo kibadde kikyo. Kati yogera n'omuntu ali eyo lwaki owandimuwadde amagezi omusajja ogenda n'omukyala ng'amusingako emyaka 10 gwe gy'ogambye? Ekisooka ekinjagaza omusajja omukwano gwange gwali omuvubuka munnange mulokole munnange naawe agenda okulokoka leero naali kwagaza oyagala omukyala gw'osinga emyaka 10 olw'ensonga zino wammanga. Omuwala olina omuwa value. Ekintu ky'otawa value tosobola kukyagala. Ate kiweesa omukazi ekimuweesa value nti omukazi tebamutwala butwazi nga bwogenda n'onoga ebikoola ku kkubo. Omukazi ekintu nga bw'ogula olugoye omukyala yenna omwagala kuba aba mukyala mulungi. Bw'omuwa value kijja kwetaagisa okumukolerera n'okola ki n'omutwala naye okukwagala. Naye bw'oyagala omukazi gw'otasobola atalina kisikirizo oba golaba nti emyaka mujjenkana tufuna n'amaanyi gakola. N'ekirala nti abasajja ekyali twagazisizza ennyo okuba nti owasa omukazi akusinga emyaka 10 nti ebiseera by'emyaka 10 egyo gy'omusinga obaako oliwo by'okoze omukazi aba ne insurance okumanya nti ono ajja kundabirira. Naye kakati mwenna mwakava ku university alina 23 olina 23 mutandikirawa kuba kibale nti mu butonde bw'omukazi Katonda yayawula omukazi ku musajja nti alina n'emyezi 9 ajja okumala nga ali lubuto nga takola. Kati bwe mbanga omusajja wali mwake wasaawo temulina kye mulina abaana munaabaliisa ki banaasoma batya? Tebasobola kubanga tosobola kulabirira mukyala nga mwakafuna okujjako nga babakoledde bukolerezi n'ebyokusabiriza. Kakati ate age gap webeera nga nenenenemukko katugamba omusajja wa myaka 4 naye ng'omuwala gwayagala wa myaka nga 2 kiri kiti ekyo? Kati ate mulimu obugwenyufu. Kati n'okweyagaliza ennyo ate kibi okiwulira okujjako ng'omuntu agamba nti nze nakoowe. Mulimu abagamba nti nze nakoowe ennaku naye omuntu yenna at least obeerako n'ekisa. Beera wa myaka 5 owase wa 3 mu 5 naye atereka kuzaala mwana kuwasa mukazi eyali badde muwalawo ng'ate alina n'omuzzukulu wo ate ekyo kiba kigenze wala. Kakati wa amagezi omuntu ali mbufumbo naye ng'alaba abwetamiddwa yatomera katugambe yatomera yagenda n'omwami ng'alinga taata we oba jjajjaawe kati olwedde bali mbufumbo abwetamiddwa tasobola mulaga abantu tasobola tambula naye bwamukwata kawulira ng'ekisaanyi ekimuwalampa magezi kigoyinza omuwa omuntu oyakkirize nti yatomera olw'ensonga nti bw'oba oyingira obufumbo manya oyingira mu bufumbo nga bwoga nti nava mu lubuto lwa maama wange siriddayo. Ne bw'oba oyingira mu bufumbo omanya nti nyingidde siriddamu kuwasa muki mulala okusinziira nga Matayo bweyogera 19 olunyiriri awo okuva ku lw'2 okuyogera ku bufumbo nti wali oyingidde obanga ayingidde mu kkomera manya nti obufumbo ebwamu paati kkomera togenda dikola ki divaamu. Kakati bw'obanga wamaliriza n'ogamba nti njagadde nsinga obukulu guma gezaako okwebuzaabuza nga bwe weebuzaabuza baako by'olowooza awo ebiralalala ebinasobola okusikiriza bw'obeera ng'oli naye beera nga alowooza ku muvubuka w'emyaka emito naye ng'omanya ndina muntu wange namukadde. Olale nnyo bali eddala omulangira Ssuuna. Kakati zirayo ewa mwami Ssali. Omwami Ssali kakati mbuze ekibuuzo ekisembayo. Olowooza myaka emeka omusajja we yandiyingiridde mbufumbo n'omukyala we yandisaliddewo nti emyaka gino mutuufu omuntu yandifumbiddwa myaka ng'emeka? Kati ku mukyala omukazi waabanga tasomye omukazi yakulira mukyala abadde mukyalo nga tasiteyasoma tasitabaddeko mu ssomero kubanga essomero lino lirya ku myaka gy'abakyala. Kijja ku bakyala n'oku bakazi obanga tosomye obadde kyannamukaako eyo myaka 17 bafumbirwa tasomye genda maaso 17 kale 18 kale tasomye kubanga gye myaka obeera mu secondary sina kindi oyingira university naye tosomye kubanga abadde ali mu kibuga ng'asomye emyaka gyandibadde nga 25 omuwala ate omulenzi 28 awo kyenagambyeko kubanga wova mu ssomero waako by'oyitamukko ebimu funamuko okubulamu obuli independent raba kuyingizaawo muntu wakubiri naawe omusajja kubanga tukirabira ddala mukama waffe yasooka okolona Adamu naye mukama yamuwamu ka time ako keyatambulamuko ng'ali mu single life mukama n'alyoka amuleetera omukyala kati akatime ako omusajja kakuyambako
okweteekateeka okunoonya rent nyumba okunoonya omulimu oguna sustaining omukyala gw'onoogenda okuleeta so ate nga tosobola bikola nga waakava mu ssomero. Ate omulenzi ali myaka 35 naye ng'alinda agamba ndabika nkyali muto ntisana mpeze emyaka 4 omwamagezi ki omulenzi nga akyalinda okuwasa akyalinda ali myaka agamba nkyali muto myaka 35 basa aba yalwawo buzibu ki bwayinza okufuna maaso awo making selection akikola nga pressure omubiri gumubanja n'agwa mu nsobi naye wano wofuna tiini munno musomye naye kuva senior form ku university mujja muguluba kati otuukira omutuusa wali nga akimanyi nti bright ono natweditiza okumala ebbanga okay kati bakwambu balokole ekyo tekikola ekyo balokole ffe batugambirawo weba omufunye lwaki twewala ekyobwenzi kati webanga church boy ng'oli eyo ng'ofunye nga wadde tonaba kufuna oli myaka 35 kikole ng'obudde bukyali wewala ebinaddako kubanga gundi decision gy'otakinga eyo lifetime decision. Webale nnyo webali eddala omwami Salika kati kanzitandike naawe ku kibuuzo kino olowooza myaka emeka omuntu gye yandisazeewo okugenda mbufumbo omwami oba omukyala kantandike na mwana wo bw'abeera mwana wo wandiyagadde afumbirwe ku myaka emeka bw'abeera mwana wange nga muwala ku lw'ekisa kya Mukama Katonda bw'abanga akulidde mu mikono gyange nga mbadde mu training nga bwe naaliyagadde n'ebizibu nze byendaba byempiseemu olw'okuba okola decision embi naaliyagadde omwana wange omuwala ku myaka 25 butayambuka waggulu 25 okuva ku myaka 2 wamaliriza university kyensinga okutunuulira nti omwana wange singa amaliriza university aba alina okuyingira obufumbo omwana omuwala. Lwaki abuyingira mangu omuwala? Naaliyagadde obutabeera mulabufu nnyo manye bino ebintu by'obufumbo omwana omuwala buli lwabeera mu by'okulabuka ennyo abadde noono n'amusuubiza emmotoka abadde noono n'amutwala ku biiki kati gwe bw'amala n'ayingira mu mbeera n'emukuba n'amala gagwako n'atalina biri abadde bamukoninga byabadde afuna kiyinza omubeerera obuzibu okunywerayo mu bufumbo naye singa aba ayingiddeyo ku myaka emito buli kimu n'abeera eri nga tannalabuka abakyala balina batwala tonnalabuka bw'obaddira okulabuka oyinza okubalemba oyinza omulemererwa omusuza busuza kati omukyala bo mu butonde bw'abakazi ate balimu kiri nti ky'omuteekamu mu bwongo kyagenda nakyo kati bw'omuleka n'amala okulabuka obufumbo buyinza omulemerera 25 okudda wansi kakati ate omwami naaliyagadde omuvubuka yenna okuyingira obufumbo ng'awezezza emyaka 3 lwaki olw'ensonga nti omuvubuka myaka 3 ekisooka aba atandise okukulamu abonyeebonyeemu n'owaka okutegeka ebintu ekyokubiri aba yeetaaga omuyambi okitegeera aba yeetaaga omuyambi ate n'ekirala ku myaka 3 gy'oba olimu bw'oba wamaliriza okusoma ku myaka 23 nga Mukama akuwadde ekisa obaako ekintu ky'otandise kisobola okulabirira mwana munno sikyali badde kirungi omuvubuka okukeera okuwasa nga mazima ddala n'essigiri n'amanda ne sitoovu byonna otunuulidde bikusaba kubijja waka oba kuwasiza mu nnyumba ya kitaawo kyali badde kirungi omwana yenna omulenzi n'otawasiza ku boys quarter ya kitaawo kitegeeza ku myaka 23 gy'omuvudde ku university emyaka gino 7 gikumala okwetegeka era nze ngamba omwana myaka 3 wali badde omaze okwawulako noga nti kati neetaaga okuba ne mwana munna kino kiringa ekiva ku mulamwa naye nakyo kitambuliramu omulenzi alina kwetegeka kyenkana ki okuyingira mu bufumbo tewali kwetegeka kw'amaanyi kabyabeera ng'alina ekiyingiza nti nsobola okukeera ku makya n'engula epayinti y'amata omukyala wange tagenda kusaba munnyo ku muliraano nsobola okumwambaza ku lugoye kitegeera so si bya bbeeyi nno kuba wano tulina ebintu byonna kirasi buli muntu kirasi gy'oyagala gy'obeera ogamba nti nze nja kgenda kugula olugoye mu zzala mulala ajja kgenda alugule mu owino mukyala wo osobola omwambaza olw'omu owino nga bw'olindirira embeera okukola ki okukyuka n'embeera tesobola kukyuka nga wakava mu ssomero kyetaagisaamu ka tayimu era kyobalaba omuntu bw'agwa nnyo mu bintu by'obwereere tebisobola kuwangaala era nga bolaba abaana abazadde baabwe nga bafudde nga balina ebyobusika nga bato tebiwangaala waliwo wekikwataganira okweteekateeka n'embwongo kubanga tusanga abasajja myaka 35 naye nga alowooza bya kibebi ng'alinga atanaba kweteekateeka bulungi byakuwasa bagamba omusirusiru ne b'omusekulira mu kinu tagonda so okulinda obwongo bukule kiyinza obutakola makulu ekiseera ebisinga nze nsuubira omuntu yenna ayigira ebintu bingi mu ssomero wano aba afuna experience
kuba bawala abamu bagamba nti abalenzi ab'emyaka 23 24 baba n'obwongo buto tebalina bwongo bwakuwasa naye oyo wa 35 na 5 oyo gwe njagala abeera yamalayo omuntu yenna bwaweza emyaka 3 emyaka gino gy'ova ku ssomero okutuuka ku myaka 3 oba omaze okwawula omweru n'omuddugavu nti oba otandise n'okwawula n'omanya nti mutuufu ono omuwala engeri gy'ayogeramu alina ebirowoozo ebinzimba okitegeera ate n'egyo emyaka oba baddeko mu relationship n'ogamba nti nakwana gundi naŋŋaana nenkwana ku gundi naŋŋaana naye ono yanjagalanga bwendi nga sirina kintu kyonna naye kati olaba nnyina bwempangisa kitegeeza ajja kunjagalira ddala nosalawo n'otonowasizako emyaka era n'ogenda n'oyo webale nnyo emyaka giba gyakweteekateeka ani gwe ngenda okubeera nayo emyaka 7 okuva ovidde ku university ne weteekateekamu emyaka nga 7 oyingire mbufumbo tokirwisaawo nnyo bwati mulangira Ssuuna bwagamba webale nnyo webali eddala mwannyinaze Smaya Soma wangi golowooza myaka emeka omuntu gye yandibadde asalawo ogenda mbufumbo okufumbirwa oba okuwasa katandike ku mukyala kakati nze ngenda kwogerako katini kubanga saawukanako nnyo ne mwannyinaze ono point zonna zaayogedde I do agree with them era nga ze zibadde ndowooza zange nange akikoze akinyonyodde bulungi kakati mpozi nze okweteekateeka nze ndowooza engeri gye kiri nti omwami yawasa omwami yalina okweteekateeka okuwasa kubanga omukyala nyinza okukeera ku makya nenga kati ndi mweteefuteefu okufumbirwa wakiwulidde nga siina agenda kumpasa mu bweteefuteefu bwange mpozi omukazi ky'olina okukola is to prepare your mind bw'obanga olaba nti ekiseera kyendimu kituuse okufumbirwa beera ready beera well prepared so omuwala ow'emyaka 18 si kibiine bwagenda n'afumbirwa myaka 2 yo myaka 18 kati nze ndowooza bwe nti omuwala okuva ku myaka 18 aba akyali muto kale 2 myaka from 20 okudda waggulu at least naye omulenzi ng'era sigenda kwawukanako nnyo na Prince Ssuuna kubanga omulenzi ono bw'aba asomye tugambe avudde mu ssomero ku myaka 23 emyaka gino 7 gimuyamba n'ayiga ensi nga tannaba kutandika bw'aba tasomye kati ate awo waba tasomye katugambe yakoma mu kiraasi ki myaka emeka gye kale pittu kati omwana yakoma mu pittu yandiwasiriza wa mulenzi ku myaka 25 aba ayize kubanga ekikulu ky'omulenzi alina okusooka n'amanya kubanga obufumbo obuvunaanyizibwa ate nga buli eri omusajja however n'omukazi aba herepawo naye nga omusajja you're ahead of that family gwayina okubeera well prepared n'ogamba nti kati oba nkima amazzi n'obala olunaku nkima ebidomola emeka ennyumba gy'empangisa ya ssente mmeka bwenkeera ku makya n'empasa kale eri omusajja tekiriko myaka nti gye gino wabula how ready are you kubanga ojja kuba otuuse emyaka egiwasa kati ngaana naye nga tolina kyokola ng'ate gwe olaba otuuse kati ogenda wasaani alright webale nnyo mwannyinaze Smaya Soma yagamba ti emyaka 2 muwala genda ofumbirwe ate omulenzi myaka 3 obeera weeteeseteese ogenda mbufumbo naye okusinga ennyo teekateeka obwongo bwo muganda wange Bright olowooza omuntu yandibadde emyaka emeka gy'agenderako mbufumbo omuwala oba omulenzi myaka 2 omuwala abeera ready era omuntu yeteekateeka amanya ddi nti kati ndi mweteefuteefu ogenda mbufumbo preparations za njawulo muganda wange oli alina ensonga gye yakoonyeeko ku bantu ab'ebika eby'enjawulo nti waliwo abantu nga tagenzeko kusomero kwa isomero tumanyi nti litwalira obudde naye njagala kukkiriziganya ne ssemateeka w'eggwanga lyaffe agamba nti ku myaka 18 obeera okuze naye ate ekyokukula si kyekiraga nti weeteeseteese ku lw'obufumbo so kati kitwala eri omusajja kitwala preparation okweteekateeka okususse ne ku kyokuba nti nno olina emyaka bwe giti oba owulira nti okyagala muganda wange kyeyagambye nti olina okuba nga oli ready okusustaininga famire yo okitegedde so naye nze ekyomukyala ndowooza upbringing yonna gy'abakulidde si kuba bubi nti oli mukazi olina amabeere olina bikiyo nti kitegeeza nti oli prepared okubeera omukyala omufumbo no nti kitwala preparations ez'enjawulo nti bw'abanga ali prepared ng'awulira bye biroo bye ekisooka
ekyokubiri nga ayagala ng'omuntu oyo amwagala nga ayina n'okukkiriza kwanze nzirayo ku kye twatandikiddeko eri nti oluusi oyinza okuba nga tolina these material things bino ebirala ebigoberera naye ng'owulira tosobola kupangisa nnyumba tosobola muyimirizaawo naye ng'olina okukkiriza kati kukkiriza ki kwolina okutasobola kukupangisiza nnyumba emitwalo 5 kusindika kugenda kukola kukkiriza kyoko kwolina nga tekusobola kukutwala kukola oba olina okukkiriza temutufuna bubi bange kyengezako gamba tetugamba nti omuntu abeerawo sekimondi no tugamba nti osobola okukkiriza okwo okupushinga ebirooto byo bibeere bituukirire birabisibwe mu buliwo naye ate nze nkinyumirwa nnyo singa tutandika n'omuntu ono nonsanga nga nyina esseppiki yange n'akafaliso kange kubanga wajja kubeerawo n'obuzibu bunene nnyo singa gw'ogenda eri Ssuuna ow'emyaka 3 nga gw'oli wa myaka 18 ng'omusanze yakola dda ayina ekifaananyi ky'ayinza okukulabiramu naye ate ono bwe mugambye nti katutambule ffenna batiini oba bavubuka ne mukola mwenna mwewagala mweshapeninga kino kyaffe kino kiri ne mwezimba mwenna obufumbo bwe butyo ndaba buwangaala nnyo n'okusinga gwalowooza nti weeteeseteese kati ofune omwana w'abandi ajja abeerewaawo. Alright, mwami Sali ng'omaliriza waliwo kasitole katini nnyo ngena kamenya taata yalina omwana we nga muwala ng'omwana oli yali muwala mugezi nnyo kati taata yalina yava ku mulimu n'agenda ewaka n'agamba kati kakolere ewaka kuba kati guno omulembe abantu bakolera nnyo ewaka omwana n'ajja nga amuwa homework taata nga amumakinga namugamba ddayo yatuuka ekiseera taata nga akooye ng'omwana aba tannaba kutuuka taata tannaba kubikula na laptop omwana nga akomyewo taata n'akwata ekifaananyi maapu y'ensi yonna n'agisalaasala bulere n'agiwa omwana agenda opanga eyo kati omwana n'atuula actually amugamba mu maapu y'ensi yonna nzigiramu enseegi omwana nekimubonyaabonya obwongo kati omwana agenda okukyusa kuba yali mwana wa primary akyusa maapu eyo emabega n'alabayo body parts ez'omuntu kuba bazisoma nose head what and what zeyapanga agenda okukyusa ati maapu ekifaananyi ky'omuntu nga maapu yeekoze najja n'agamba taata if you put a man right everything will go well singa otereeza omusajja byonna bigenda kutereera kati tubyogera bino muganda wange twagala kutereeza musajja gwe tereera omukazi ajja kujja kati ku bakyala temufuuka ba gold digger kuba kati ba gold digger ne balokole bazze woba osanze omulenzi wo ng'atandika mpola be part of that journey woba ogenze oli Saudi Arabia ofunye ku ssente wano olwo omulenzi wo asika chapati bukanaku akola 15,000 muyambe kakule muteeke mu ssente toweefula kiri nti nze ndi mukyala nakuweebwa buweebwa obanga omulabye ng'omusiimye help him because eyo jjane gye mulimu gye mugenda okutambula mugenda oginyumirwa abaana bajja baleka abantu baveeko musigalewo babiri kati muyambe kumuyambagane naye kiri kyenatandise nga ky'omusajja ensi okutereera musajja alina kutereera. Alright. Yeah. Thank you so much. Obigambo ebyokuwumbawumba mwami Ssuuna kikyolekera omwami oba omukyala eyeteekera okufumbirwa oba okuwasa naddala nga ba myaka gye gimu oba age bracket yemu. Maliriza nga ngamba bw'owulira ng'oli redde n'omutima gwo muli munda ng'olina ebbugumu ly'okuba nti kino nkiyingira nkyagala nsuubira ewali okwagala byonna bisoboka. Webale nnyo webali ddala mwanyinaze Sumaya Summa mu bigambo ebisembayo kikyosibirira omuntu ali mbufumbo eyo naye nga ebyenfuna bibasumbuwa nga buli omu asayira munno omusango gwatampa magezi nandibadde nakulaakulana naye natomera obwongo bwo tebukola bulungi nedda kakati ebiseera ebisinga kye tulina okumanya mu bulamu ekintu kyonna ekiba kibaddewo okwenenya okwekubagiza okwenenya kyeŋŋamba nti okugamba nti gwavunaanyizibwa ku kyo gw'ensonga lwaki kibaddewo kiba tekikyagasa kubanga tetusobola kukyusa byayita naye ate tuba tulina leero tulina okukozesa olwaleero tutereeza enkya so kati nze amagezi gempa yenna ndaba oba mufumbo oba si mufumbo nga olina ensobi gye wakola naye ng'olina omuntu gw'ogamba nti yagivunaanyizibwako
tuleke okunenya abalala wabula twegatte wamu nabo tusobole okutereeza enkya kubanga ejjo eba yayise leero gye tulina okutereeza enkya. Webale nnyo mwanyinaze Sumaya Suma muganda wange Bright mu bigambo ebisembayo magezi ki goyinza okuwa omuntu abagenda mbufumbo abagenda katikati mu bufumbo any idea? Nze ngamba abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abasajja n'abakazi kitandike ne love kimalirizibwe ne love. Love ng'esukka ku kyokuba nti ono asobola okumpa kino wabula love etuuka ku ssa erya sacrifice nga Kristo bwe yatuwa ekyokulabirako. Webale nnyo webalire ddala kwebaza nnyo mukwano gwange atulabye oba amaliriza vidiyo eno amanya nze Jonathan Lukomwa ku side eno Katumba Sali Prince Suna Sumaya Suma Salem Bright Kakama. Tubeera ne videos olunaku olwokubiri n'olwokutaano teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe Jack Online Ministry gwatafuna mukisa genda kusomera kuyiga oluzungu lukutusumbuwa beera ng'onoonya ku WhatsApp namba yange eyo beere nga nkuteeka mu group yaffe mutuyigira oluzungu awamu ne Bible study. Tulina Bible study groups bw'obanga olina obuzibu n'ennyiriri tozitegeera Bible osoma togitegeera naye beera ng'onoonya ku WhatsApp namba yaffe eyo nja kuba nga nkuteeka mu group yaffe mutuyigira Bible. Tuddemu ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Bye bye.